Nange neegomba okuyitibwako taata nafunako n'ekirowoozo eky'okubba omwana mu ddwaliro bambi amaze n'ayogera ekimuli ku mutima. Ye munnange wa Bobi Wine oba Barbie Kyagulanyi bazigameerera nti wenjogerera mbu munnaye ate olowooza tebamuzzaako dda. Oyo omusajja oyo lwankozesa we bati akumanya ayina ebisiraani nintandikirawo n'enzija envunya omukyala bannaaye ate ebyo byo biggweerawa zali bannaaye kyatukoze ne new boyfriend Shakib mbiina maaso awo ate ye sindi ssanyu naye mukwano muyina ate ye kyozimbe kimulowooza bannange ebintu by'ekibuga tebimulemye naye muyina maaso awo naye nga mugamba mutya kansubire muli bulungi bambi mwebali kwagala buyinzaanishasuvia era ng'enkola yaffe bambi mbasaba video mugimpeereka like era n'ensaba gwe wenna mukwano nga tunakusubscribinga nti subscribinga era onyige mu notification bell oleme kusula lukimu kyonna kye mba nteekayo nabagamba zono mbeera ekisi buli kadde munnange mulowooza Shira Gashumba ekintu n'erikimanyi bo tebakinywezezza bo munnaye ekintu bakinywezezza mu ttaano Catherine kusaasira ate mulowooza talumbye wininwagi sibannaye zino z'entalo simanyi wa gye zigenda kuggweera byankukutu tobyanika mu bantu wali wabbali bamutute dda bamutute dda munnange wenjogerera sawa zino ye Barbie ali maziga meerere munnaye bino ebintu byasooka byankukutu byasooka byoma mulumugunyu ne kati wenjogerera sawa zino ekintu kigenda kitandika okuvaayo mu mpola ekinaavaamu nga bijjira ddala ku soose mabegakawo nabalekerako ka video nga kawakula ntalo jjajja Ichuli oba Isma Olexa munnaye ng'agamba Bobi Wine buli wabeera avudde mu Uganda ng'agenze simanya UK abagenze okusangayo omwana muwala ono baba akawala tolina wookagayo okatunuulira munnaye nga kyekyo print muzigo era munnaye obanga munnaye president ng'okikwasaganya si wabi awo munnaye si wabi naye maama Barbie ng'oba otukoze bubi ng'oba otuluddemu olukwe bannaye oba otukoze kiki kino omusumaali omunene ebintu ebibanga ddala bituufu munnaye president waffe ng'oba otukubye omusumaali munene Barbie iba ddala oba otukomeredde guli ogwalagirwa gwe bayita y'enkimukaaga oh my god ate munnaye nga nkuzizzaako eno kubaagalana sindi byebye munnaye ne bba olunaku lwaleero munnaye bajaguza bawezezza omwaka mulamba nga bali mbufumbo bwabwe bambikonguzi bagaza birungi byereere ate era nga nkuzizzaako munnaye nkyakutwala ku lukala lw'abaagalana ate nga nkuzizzaako ewarikimani ne Shira Gashumba munnange abapolosi b'omugambo abatokomoka omugambo gw'obulimba munnaye jjukira buyinzaanishasuvia ye atokomoka gw'amazima bagamba munnaye bano abantu bayawukana mbwe era munnaye Shira Gashumba yafunayo omusajja omulala simanya alikimani n'ayagala ono eyali muka Alex Muhangi simanya biki banaye wama ne mpola ku mugambo ne munnaye wenjogera bongedde okulumya abantu abayaaye bongedde munnaye okulumiza ddala abantu jjukira maneja walikimani yono Shira Gashumba era munnaye abantu bavuddeyo ne bamwebaza ne bagamba bambi munnaye mukikuumira we balifuna muwala ategeera we balifuna muwala w'amagezi byebiri mu sayidi ezeeyo naye nga bambi nyongera okujjukiza mwenna abapolosi b'omugambo abaali bagupulooka mbuno bano abantu bayawukana Shira Gashumba ne Likimani munnaye tebaawukanangako naye nga jjukira Shira Gashumba ye maneja wa Likimani ifo bantu kwekaza chosen Becky was a person kamukulageko mu kavidiyo katono ate male tweyongereyo mu maaso amazima gali nti abadde agudde ekigo naye munnaye olw'obukalukalu ne yeekaza Baby, calm down. Calm down. When I was down, good dick. Wow, when I was kids watching clothes. wano nno Catherine kusaasira ndabanga alumba wininwagi munnange olunaku lw'ojjo na video ne mbayitira emboozi ya Catherine kusaasira ng'agamba bannaye abakyala mulekeraawo okwekuba ka make-up akayitiridde mbu ka make-up akasaamusaamu ke munnaye kekabeera kakola ki kekabeera kasaana naye nti nno make-up omungi ovumbula endwadde ofuna ebintu mu feesi ebitategeereka kati ku mutima nengamba alumba wininwagi jjukira emabegakawo munnange wininwagi ka make-up kagenda kale ne kamutabukako era bannange gwe wenna omuntu yakuba wininwagi make-up eba ddala osaana kuwa oba wininwagi takusasula ng'otubuulira munnaye Catherine kusaasira bw'ati walumbye ye Catherine kusaasira ensonga ya make-up ye akyagirimeddeko ddala gayi bannaye baddiya mulekeraawo kanga abantu bammwe mbukuba kasita weekuba make-up obeera muntu mulala ate era kasita ojjako make-up mb'ovuuka kiwemmeneku ate byebiri ku sayidi ezeeyo bannaye otuvuzeemu sipiidi ate bambi nga nkozizaako wakawakula ntalo maaso awo ayinawo ka vidiyo bambi ng'ayogera agambye anoonyeza omwana yatuukako n'okwagala okubba omwana bambi ate ankwasiza nfunayo kamu ne kabakalema nze nakula simanyi nti omuntu naye nowenfuna omulema Owulira omwagala omwana Priya mwagala nnyo mwana Priya mwagala nalowoozaako n'omubba
isima bajja kusiba oyogera ebintu ebijja kusibya anti nalowoozaako mubba walowooza n'okikomya eyo nga ne oba nfuna eddwaliro eyo katakwi bamumpe. Arthur Kayima alina kyagamba mmwe abeefuula bakatonda bakuno mmwe abasazi b'emisango mmwe abatakola bibi kamukubeko mu kavidiyo katono nnyo ate mmaane nkwongereyo n'amawulire amalala. Naye okulabula kwange kuli bwe kuti nti mmwe ba motivational speaker abalamuzi bakizibwe ba Yesu Kristo abasista ababulaza boku internet kuno abasista ababulaza abafaaza baganda ba Yesu Kristo ba best friend ba Yesu Kristo abasiba baweereza WhatsApp Yesu Kristo ab'ekitalo abajajinzi abalamuzi abasazi b'emisango abeefuula nti mmwe mutegeera nnyo era abeefuula nti no mwamalayo temulina kabiko nako mwali mukoze mu nsi. Mbalabula nti sikeeka n'akadde bw'oba ng'ogwa mu ttuluba eryo mbadde nkusaba omulyango munene nnyo gw'oguli